libadde ssanyu jerere ng'omukyala Teddy Naluso Bujingo bw'abadde ali mu kwebaza Mukama Katonda olw'ebirungi oba ebyamagero bitandise okubeera ng'ate biboneka mu famire ye, era nga abadde ne mukyala munne, mukyala wa Pastor Kayanja, mukyala manyikiddwa nga Jessica Kayanja, abadde awo ng'abagezako okubeera nga temunaye bebaza Mukama Katonda olw'ebyo bizenga bitandise okubeera ng'ate biboneka. Wiiki eno yennyini omusumba yalabiddwako, njogera ku Pastor Bujingo, ng'agezako okubeera nga temunaye yeegayirira mukyala we Teddy Bujingo saako n'abaana ensonga ziri ezaaliwo bazeerabire baddemu bayunitinge nga famire, era nga yasiza ebyama yagambye nti amaze emyaka egiwera 6 nga tayogera n'abaana be, era nga n'abaana nabo tebamuweerezayo wadde ka message n'akamuso. Omutima gwamulumye n'agamba bannange mbeerawo nti emyaka 6 nga soogera n'abaana bange. N'ekirala ekyazeekaawo yabadde road no ku lwa Independence Night, era nga abalokole abamanyi okubeera nga ate munaye bakuŋŋaanira somewhere eyo gye bakuŋŋaanira. Omusumba yasize ebyama yagambye nti munaye mukyala we Susan Makula mulwadde ali mu nsonga z'ekikyala. Kino nno kyaleetedde abantu ebibuuzo nga bagamba buli mukyala yenna kirina okubeera nga ate agenda mu nsonga z'ekikyala. Lwaki musumba avaayo n'abeera nga ate abeyogerako ssaawa eno? Tekibanga kiri ekirwadde ekyalumanga mukyala we eyasooka Teddy Bujingo, tekibanga kyakutte Susan Makula, njogera ku kikulu kutoso. Byo byonna biva sayidi eyo, era nga ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi awo, mwongere okubeera nga temulaba ensonga nga bwe zitambula sayidi eyo. Ngenda kusa video agintereko ekigalo, like nga sharingirako abalala. Bw'obanga olina ka comment ko beera nga ate okasuulawo awo tuwuliziganye ffenna ate tubeere nga ate tutambulira owamu ffenna. Kumona mawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Ebyayogerwa era bingi abyogera bingi ebyayogerwa era ebyasinga okunnuma, naye waliwo condition gy'otesobola kuba nti gwe wajereetera. Kati nga condition y'ekikulukuto, sinze najereetera, it was not my fault. Bulwadde, it can happen to anyone. Kyannuma yo okugenda okukyogera ekyo actually nange kye kyannuma nnyo. Nze nali nsazeewo okuva mu Uganda kubanga akatabo kankalimu visa ya myaka 5 ya UK. Why did you want to leave? Ebigambo n'embeera ne byonna ngamba ngenda kuva mu Uganda. Naye yali Katonda. Bujingo tukoyo tuwoganira olw'abaana bose. Waliwo yatwala abaana abange n'abafuula mbu babe mbu yafaayo ennyo, ninze ndabe bw'abagaba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Naguma kubanga nze nakkiriza Kristo nga manyi nti bijja kumbaako. Mu bye yansuubiza Kristo n'okuyigganyizibwa mwekuli. Yaŋŋamba 10 ku 10 plus tribulation. I have experienced it all. And I thank God that I'm alive. Sijja kufa. Ne bw'oba tonjagala sijja kufa. Pastor Bujingo, we walabye nga Susan tazaala. Ogweko okusalawo olowooza abaana bo ebbanga eryo lyonna. Osalawo otandika okulowooza ku baana bo olw'okuba Makula yalema okuwa omwana. Naye ate tujjukira bulungi Makula alina omutabani, omwana omutabani, era yamukukwasa nti gwe taata era n'omuleeta ne ku kituuti n'omwanjulira abantu kyono naye mwana wo. Lwaki toguma n'oyo owa Susan Makula? Bali abaana bakulu bwe bali babakunoonya bajja kukunoonya, naye embeera gye wayisaamu maama waabwe nabo kati basunguwavu, balina obusungu ku mutima. Kiba kitegeeza nawe wateekawo olukomera wakati w'abaana bo. Kati ensonga z'abaana bo kyemanyi olina ennamba yo, olina engeri gy'osobola okusisinkana abaana bo, naye ate okujja ku kituuti otandika okwogera. Ate mu mistake zo nze nsobera, ensobi zo oyitira mu linnya lya Mukama Katonda ku nsobi zo ze wakola, n'endiga ne zikuba mu ngalo. Kwata ekkubo ogenda osisinkana abaana bo, oba kubeetondera obeetondere dani okujja okutuwoganira ng'ano buli lunaku. Buli bantu balina ebizibu mu famire naye tebabireeta mu kamera oba ku bituuti by'amakyaki gaabwe. Mukama yeebazibwe, balamusiza nnyo ab'emikwano, mujje baleko emirimu gye mutuusaako engalo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwebale kukola, kukazana, kuyiriba, kuliko eyo abavuddeyo ku mirimu.
njagala obaagaliza independence ennungi nakulwenkya 9 October njagala baagaliza independence ennungi. Happy Independence Day ya mukama mulungi. Njagala kuleeta okwebaza okuva mu word of salvation. Mwebale kutega, mwebale kuwuliriza, mwebale kwagala mukama batuwere ennyo omukisa omunene mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Muli mutya mugyebaleko emirimu. Mukama yeebale abakuumye naffe n'atukuuma. Erinnya lye ligulumizibwenga mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala kutuusa obubaka bwonna okuva mu word of salvation eri abantu mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo. Tubatumira ate tubaagala nnyo. Mwebale gye mutuusizaako ddala engalo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ate era njagala bakulisaayo mu kacaayi kaffe ng'ennaku z'omwezi 5 ku Friday. Mukulikireeyo ddala mu kacaayi. Twali ku Africana, Hotel Africana mu Cubes Hall. Twalaba omukono gwa Mukama. Kulikireeyo ddala mwebale. Njagala kwebaza abantu bonna olwa contribution yonna gye wakola, yonna gye wakola ku lw'ennyumba ya Mukama. Mukama akutuwere nnyo omukisa omunene mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ab'emikwano okuzimba obuweereza kwaffe ngaffe abantu. Ate bwe tumala ffe okuzimba obuweereza, then Katonda ye n'akola era n'awonya. Bwe tomanyi mulimu munene gw'okola oba gw'ogenda kukola, singa ffenna ne tusitukira wamu ne tuzimba obuweereza ngaffe, oluvannyuma ye Katonda ne yeewonyeza abantu be, n'alokola abantu be. Kikulu nnyo ekyo ab'emikwano. Mukama yeebazibwe. Abantu abamu boogera statement ez'enjawulo, ate kino ate kiri. Nabagambye ku Sande ne mbagamba nti omulya mmamba abeera omu. Abaganda be bateboogera. Olugero lw'Abaganda nti omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika. Sooka otunuulira amakanisa gonna agazimbiddwa. Bw'obanga omuntu omu alemeddwa okuzimba, tekitegeeza nti abantu bonna tebasobola kuzimba. Okitegeera? Era saagala oggwemu maanyi. Ogambe abalokole baatutama, ffe abasumba baatutama. Omuntu omu bw'abanga alemeddwa okuzimba, tekitegeeza nti abantu bonna abasumba bonna tebagenda kuzimba. Sooka otunuulira Miracle Center. Tunuulira Victory Church Ndeeba. Tunuulira Liberty Worship Center. Tunuulira Kansanga Miracle Center. Abantu Katonda yakozesa bantu be bazimbye ebizimbe ebifaanagana bwebito okuba nti erinnya lya Mukama liyimusibwa mu bbyo. Amakanisa mangi nnyo ago ng'ogedde kubanga ate gamanyiddwa nnyo. Neene ebbali byonna waliyo amakanisa. Tunuulira Gaba Community Church. Tunuulira amakanisa mangi nnyo. Redeemed Church. Makerere Redeemed Church. Tunuulira Baptist Church. Amakanisa mangi nnyo. Watoto. Makanisa mangi nnyo. So omulyamamba wabanga ali omu n'abanga nga yakoze obuzibu, ate ekitegeeza nti abantu bonna bwe batyo. So ne word of salvation naye tugizimbe ate nga tusobola okugizimba. Katonda asobola okukozesa gwe nange ampuliriza, ffe abaweereza be n'abawuliriza ekigambo n'abaana be, ne tusobola okugula ettaka ne tuteekawo ekizimbe ffe we tunaasinzizanga Katonda. Mukama yeebazibwe. Leka tugende mu maaso n'okumwebaza. Naye mbagambye njagala bakulisaayo ku Africana. Kulikireeyo ddala, twatema emiti nga Bayibuli bwetugamba wano mu Haggai chapter 1 verse 8. Haggai chapter 1 verse 8 yatugamba tugende tutema emiti. Twatema emiti naye newankubadde twatema tegimala. Bw'otweyungako tujja collecting emiti egimala tusobole okuyimiriza obuweereza bwa word of salvation. Mukama yeebaze.
kale katwebaze katonda katonda omulungi taata omwesigwa tukusinza tukugulumiza taata waffe tukuwa ekitiibwa mukama tweyanziza tweyanzibye oli mulungi era olibeera mulungi oli wakisa ojjudde ekisa n'okusaasira mukama tukuyimuza tukugulumiza taata tukuwa ekitiibwa katonda waffe mukama olw'ekigambo kyo mukama olw'obukulu bwo olw'amaanyi go olw'okuwonya go olw'ekisa kyo ekingi mukama olw'okwagala kwo okungi kabaka kyetuba twongera okujja mu maaso go mukama tusaba otusonyiwe era otusaasire wetusobeza saasira wetusobikoze ensobi saasira era tunaaze n'omusaayi mukama twongere okukoowola mukama n'olunaku lwaleero nga tugenda okugabana ekigambo kino mukama ekigambo kino kituzimbe weegulumize taata tuzimbe ekizimbe mwe tunakusinziza ate nga naffe bwetuzimba erinnya lyo ligulumizibwe mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amiina gamba nti amiina 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 mukama yeebazibwe so tugendere mu Hagayi mbadde nkugamba nti soko nga tonnaba kwogera kintu kyonna kivumirira gamba ffe twazimba dda ffe twakola tutya soko tunulire nga tonnaba kuvumirira kuba nkugambye amakanisa ebizimbe bingi ebyokusinzizaamu ebizimbiddwa naye nga ate bantu be babizimbye okitegeera nga bantu be babizimbye nga katonda akozesezza bantu ne bazimba ebizimbe kale bayibuli egamba wano mu Hagayi essuula emu olunyiriri lwa 8 Hagayi essuula emu olunyiriri lwa 8 egamba nti mulinnye ku lusozi bw'atyo bw'ayogera mukama nti mulinnye ku lusozi muleete emiti muzimbe ennyumba muzimbe ennyumba nange ndigisanyukira era ndigulumizibwa omwo bw'atyo bw'ayogera mukama agambye nti tulinnye ku lusozi tuteme emiti ffe tuli mu kulinnya ku lusozi tuli mu kutema miti ekituufu kiri nti mu sizoni eno si byangu lusozi lwennyini kubanga omuntu omugamba tugenda tuteeketeeke tugula ettaka n'agamba sha lye twagula nga teryazimbibwako ekyo si yensonga mulekerawo bayibuli egamba tetujjukira byadda katonda akole ffe tusabe katonda akole ekigambo ekijja kubanga asobola okukikola asobola okukolera ddala ekigambo ekijja ate nno kankubuulire olunaku olumu Moludokayi yagenda n'agenda ewa Esther n'atumira Esther ababaka nga Kamani agenda kutta Abayudaaya era ng'awandiise ekiwandiiko ng'ayagala kutta Abayudaaya kati munnange Moludokayi n'akitegeera n'atumira Esther yali in good position okusobola okuba nti asobola okuyimirira ku lw'Abayisirayiri era ne Moludokayi yakola ki yamutumisa kubanga yali amanyi nti asobola okuyimirira ali in good position yali mukyala wa kabaka asobola okuwulira ebigambo bye so she was in a good position to stand in the gap naye Esther bwe bamutuusaako obubaka naye manyi kye yagamba kugamba yagayaala teyasooka bifaako kati ababaka ne bazzayo obubaka ewa Moludokayi n'amutumisa n'amugamba itsoke bw'oba oganye okuyimirira mu kituli katonda agenda tutaasa era ajja kukozesa abantu abalala oba ajja kukozesa omuntu omulala naye nga ajja tutaasa okitegeera kati ekyo kyekyazuukusa Esther n'amanya nti katonda takozesa ye yekka asobola okukozesa abantu abalala kati naawe kikuzuukuse bwavumirira nti lwaki kati simanya lwaki mukola kino lwaki simanya musolooza tetusolooza za kunywa mata nze sente zembagamba oba emiti gye tutema si gyakunywa mata netta gyakugula ttaka tuzimbeko ekizimbe mwe tunaasinziza katonda waffe naye bw'oba tokiwulira itsoke ffe tujja kikola ojja kujja osabe ojja kujja osinze katonda itsoke
niye abanakikola Katonda agenda pawa omukisa. Mukama yebaze. Ffe abanakikola Katonda agenda tuwa omukisa. Nze ndabye Katonda nga akola. Nze ndabye Katonda nga akola. Nze sisoose kucontributinga mu buweereza bumu. Nze nga contributinga mu buweereza obw'enjawulo nga tucontributinga okuzimba ekizimbe mu buweereza obw'enjawulo. Naye ndabiddemu omukisa. Okitegeera? Ndabiddemu omukisa. So tewali akuwaliriza mukwano gwange ampuliriza. Tewali akuwaliriza gamba nti kakati lwaki otuwaliriza tukule ettaka. Bayibuli etugambye wano tusomye ekyawandiikibwa. Tuli mu byawandiikibwa. Ffe tutambulira mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bye tutewandiikira wabula ebyawandiikibwa ng'omwoyo omutukuvu bwe yalungamya. So mu Haggayi essuula esooka olunyiriri olw'omunaana Bayibuli egamba nti mulinye ku lusozi. Teyayawula ani, teyayawula nti musumba yekka yalinnya, wabula yagamba mulinye ku lusozi. Naye bw'otunuulira eno okuva eno mu ssuula esooka abaana ba Isirayiri baali bagayadde okuzimba. Jjukira baali bava mu bunyage. Abantu beekwasa nnyo. Naddala ng'abantu babadde mu bunyage beekwasa. Kakati ffe ssente tunaazijjawa biki. Kati Katonda n'abagamba it's okay. Mulinye ku lusozi, muteme emiti, muzimbe ennyumba. Nange ndigisanyukira. Gw'omanyi okukola ekintu Katonda n'akisanyukira. Kubanga Bayibuli egamba mu Zabbuli 127 olunyiriri ezisooka bubi agamba nti mu Katonda bw'atazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere. Katonda bw'atazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere. Kati bw'oyingira mu kintu kino Katonda n'akisanyukira. Gw'omanyi omukisa gw'ofuna. Omanyi nti abazungu bakoze ebintu ebyokweyonoonesa bingi. Ne bajjajja baabwe babateerayo omusingi. Bajjajja baabwe batambuza enjiri. Bajjajja baabwe bakola mission. In fact babayita ba missionary. Bakola mission. Baabulira enjiri. Bazimba amakanisa. Bazimba amalwaliro. Bazimba amasomero. Kati omukisa ogwo gwonna Katonda n'alyoka agufukumula. Kati jjukira Bayibuli egamba nti omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo omukisa gusobola okutambulira ddala ku muntu ekintu kyakoze. Ate era still n'ekisira nikisobola okutambulira ddala ku muntu ekintu kyakoze. Naye omukisa gusobola okutambulira ku kintu ky'okoze ne gudda ku baana bo, ne gudda ku bazzukulu, ne bagudda ku bazzukulu b'abazzukulu. Kati abazungu nkugambye ebintu bye bakola biri weird, byewuunyisa. Bakola ebintu ebitali mu nsa naye balina omukisa kubanga bajjajja abo babaterayo omusingi. Mami Jessica yagambye ku Saturday nti bw'okwata ejjinja n'oliteeka mu musingi n'okwata ejjinja, yagamba nti yakwata ejjinja n'aliteeka mu musingi nga tewaliwo ssente. Sigamba nti by that time nti balina ssente, tewaali, n'ezizimba nga tebalina. Naye yakwata ejjinja omusingi kasita gwatandika n'agamba kankwata ejjinja ndikasukayo mu musingi. N'alikwata n'alikasuka mu musingi, teyasigala kyekimu. Okitegeera? Naye osobola okukwata ejjinja, osobola okutema omuti ne bwe gubeera gumu, ne bw'eggiba miti ebiri, n'otema ku lwa word of salvation. N'otema ku lwa word of salvation, ne tuzimba ekizimbe, ne tugula ettaka, ne tuzimba ekizimbe, ne tuva mu bupangisa, ne tugula ekizimbe, ne tuzimba. Katonda mwana asanyukira, buli Katonda lwasanyuka n'okuwonyaawonya, n'okukolaakola, n'okweraga yeeraga. Mukama yeebazwe. Mu Bayibuli muno mulimu mu Luka essula ya 7. Luke chapter 7. Luka essula ya 7 mulimu omusajja wuuno kamubasomere era wenna amala omubasomere tujja genda nnyo wala. Nja kumaliriza n'ebigambo bitono nga byakola ki
byakusabira Katonda akuwa omukisa. Kubanga bangi abakiyingiddemu ne bagamba for me I'm going to stand for word of salvation. Let us stand, bannange. Let us stand for word of salvation. Tuzimbe tuswaze sitaani. Tuswaze sitaani kubanga sitaani atutaddeko ennyo erinnya. Atutaddeko erinnya ery'obunyazi, atutaddeko ennyo erinnya ery'obuyaaye. Leka tuzimbe word of salvation. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Mukimanyi nti ku sensasi eno eyayise, sensasi eno eyakaggwa, kati nno kankubuulire ebyafaayo. Okimanyi sensasi eno kukubala kuno abantu kuno okwawedde. Okubala kuno okw'abantu okwawedde. Ebiwandiiko byalaze nti nno abalokole beeyongedde nnyo. So sitaani ali mu kuswala ge mazima. Sitaani ali mu kuswala asobola okukola byonna. Okitegeera. Naye ffe tulina okuyimirira. Ffe tulina okuyimirira ku lwaki? Ffe tulina okuyimirira ku lw'omulimu gwa Katonda. Bagambye kubanga baali bakoma okubala mu 2014, okubala abantu kwaliwo mu 2014, then after 10 years, then 2024 baba balina okuddamu, era kati bajja kuddamu okubala mu 2034. So baali bakoma okubala mu 2014, naye omanyi nti Pentecostals by that time bali 11.1%. By that time, we were 11.1%. Buli kikumi nga kuliko Pentecost 11.1%. Naye ku luno after 10 years, we are now 14.7. We are going to 15%. We are 14.7. Nogamba nti Mukama si mulungi. Mukama mulungi. Kugamba kati sitaani byebyo byagezaako okuyigga, byagezaako okuwakanya, byagezaako okulemesa. Okitegeera. Bw'oba oyagala proof eyo ojja gendamu. Bw'oba oyagala proof osobola ogenda mu New Vision wa kandabe wano. Osobola ogenda mu New Vision wa osobola okunoonya akatabo ako ka New Vision wa it was New Vision one, New Vision 4th. It was 4th October 2024. 4th October 2024. Ndoze yali Friday. Ewe bafu New Vision yafulumya olupapula luno. Yayogera ne kuba Anglican ne kuba Catholic ne ba Islams. Nenze njogera kinkwatako. Ekyenkwatako kyenjogera. Pentecostals tweyongerako from 11.1% to 14.7%. So kati sitaani ne bw'anaaba akoza atya ne bw'anaakola atya tugenda kweyongera kati tugenda kuyimisa erinnya lya Katonda. Mukama yeebazibwe. So we tugenda mu Luke chapter 7 verse 5. Verse 5, yes. Egamba weti. Tutandikire mu verse 1. Nti awo bwe yamala okwogera ebigambo, Luka sura ya 7 okutandikira ku nnyiriri nsooka. Gamba nti awo bwe yamala okwogera ebigambo bye byonna mu bantu, n'ayingira e Kaperinawumu. Awo waliwo omwami w'ekitongole, omuddu we yali ayagala ennyo, yali ng'alwadde ng'agenda kufa. N'oyo bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'atuma abakadde b'Abayudaaya gy'ali ng'agamba nti musaba okujja okulokola omuddu we. Nabo bwe bajja eri Yesu ne bamwegayirira nnyo ne bagamba nti asaanidde ggwe okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe
n'ekkuŋŋaaniro ye yali tuzimbira. Awo Yesu n'agenda nabo. Awo bwe yali nga tali wala n'ennyumba, omwami oyo n'atuma mikwano gye ng'agamba nti, ssebo, teweeteganya kujja kubanga nze sisaanira ggwe kuyingira wansi w'akasolya kange, era kyenvudde nnema okwesanyiza nzekka okujja gy'oli. Mukama yeebaza. Bayibuli egamba nti abakadde omusajja ono bwe yalabanga bwe yawulira nti Yesu ali mu kitundu, n'atuma abakadde ba Isirayiri n'abagamba mugende mukiikirire mugambe Yesu nti omuddu wange ali bubi. Nabo ne basituka ne bagenda ne bagamba Yesu nti omusajja ono asaanidde okumukolera ky'olina omukolera kyakusabye. 1 kubanga ayagala ensi yaffe, 2 kubanga yazimba ekkuŋŋaaniro. Okimanyi nti nno okukola omulimu gwa Katonda kulina empeera nnene mu maaso ga Katonda. Okukola omulimu gwa Katonda gulimu empeera nnene mu maaso ga Katonda. Mukama akumpeera nnyo omukisa. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Mukama nkwebaza ku lw'abaana bo olunaku lwaleero ababadde ku peegi kabaka n'abagenda okubeerako ku peegi. Mukama nkwebaza kabaka ku lw'omulimu guno ogw'okutema emiti okuzimba Word of Salvation ogwatandikiddwa. Nsaba Katonda affe Mukama otuyambe Mukama, tuyimiririre wamu ffe n'abawuliriza tusobole okuzimba onokola omulimu guno Mukama, erinnya lyo mwe linaasinzibwanga era mw'onoosanyukira era mw'onoowonyeza abantu bo. Weegulumize Taata era wetwalire ekitiibwa Mukama ng'okola omulimu ogwo. Nsaba ne kaakati ababadde bakooye, ababadde baweddemu amaanyi, abadde baweddemu essuubi, golola omukono gwo Mukama obawonye. Owonye Katonda affe Mukama abaana abalwadde, owonye abakazi, owonye abasajja, owonye abakadde, owonye abavubuka. Mukama osumule abantu bo, otusumule Katonda affe Mukama Kitange Taata, nga tuzimba ekizimbe Mukama mwe tunaasizanga nga Word of Salvation. Naffe Mukama Kitange Taata kubanga ffe yeekaalu entuufu, leka ffe tukusanyuse era tukole ebikusanyusa. Tuluŋŋamye Mukama nga tukola omulimu gwo Mukama, otusanyukire, erinnya lyo likulumizibwe. Nsazaamu buli nkwe zonna ez'omulabe Sitaani, nsazaamu buli maanyi ga kizikiza, nsazaamu emyoyo gyonna egy'obulogo n'egy'ekisiraani gife era gyokebwa omuliro. Agalwadde nga ssazaamu, ebikolimu mbisazaamu, agooya agabi nga ssazaamu, agava emagombe nga ssazaamu, bye bagolokosa okutulumbagana mbisazaamu, ebigambo ebibi byatwogerako byebagera ku baana baffe, byebagera ku bakyala, byebagera ku baami, byebagera ku bazadde, byebagera ku mirimu gyaffe mbisazaamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omulabe Sitaani efe era eyokebwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata weegulumize era wetwalire ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Amaanyi go Mukama, amaanyi go Katonda affe galabisibwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Webale Yesu, webale Mukama, webale Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Sobola kuvaako nga sikwatuza bulokozi. Teeka omukono gwo wano mu kifuba, omulala guteeke waggulu ogambe nti ayi Yesu wange nkwebaziza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
na neetaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.